So twafunye akaseera ne Faza Kibi era n'ansaba ajjeko ku Canaan Land. Mumwanirize mu linnya lya Yesu. Namugambye ffe waffe tuyita abalokole n'abatali bwe nagambye nti tuyita abalokole ye yayongeddeko n'abatali balokole yakijuziza. Kane mugamba bw'oba onooguma emigga eginakkubwanga waakava eno kubanga sirowooza nti kyoyagala n'ekigo kyekyagala naye ffe waffe kyoyagala naffe kyetwagala. Jangu okyale n'akazindalo nja kkakuwa. So Faza Kibi n'ab'ekkanisa bakkiriza, muwanike emikono ategere nti mukkiriza. Muwanike bulungi emikono mugambe Faza Kibi janguuka ekkanani kyewasabye Pastor Bujjingo naffe tukikkiriza. Amiina. Ajje kati tandika obigobako otegeeza abakulu pake wa paapa basayininga ojje oleme kujja ova eno ate ogenda ogwe mu bizibu. Ffe tusabira abantu kufuna mirembe, tetubasabira kufuna bizibu, olw'ekyo titubaagaliza bizibu.